tufune gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga gandusaako. Malayika si agenda obubuulira naye ffe Mukama tuwonze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Tweyanza nnyo tweyanzege mukwano okubeera nga otwegaseko program lesson weekend essaawa zibeera 2 paka ssaawa 3 buli lunaku olwa Wednesday ate neddiwamu ku Friday ssaawa 3 paka ssaawa 4 ate ne ku ssaawa 2 paka 3 ez'okumakya ku lunaku olwa Sabbiiti. So emirundi 3 lesson oba ogifuna bulungi nnyo ku 3ABN amazima agatajunguluddwa ate awamu ne ku Avento Productions on YouTube. Naawe alina app yaffe ya Avento Media app osobola okubeera nga otambula naffe n'oyongera okuzuula ate ebisingawo. Nagamba mukwano gwange bw'ofuna Avento Media app eyo egenda kuyambako okubeera nga otambula ne 3ABN wherever you are. Ne bw'onaaba oli mu bizinga everywhere you will be in a position okubeera nga ate otambula naffe. So twebaza Mukama atuwadde omukisa ogwo okubeera nga otwegaseeko mu kiseera kino. Yonasaani Matovu ge mannya ndi wano n'omusumba wange. Kusano gw'amaanyi guno ndina omusumba ffe Sempiira Martin ono nga chaplain owa Hope Channel Uganda. So tuli basanyufu okuba naye sajja zaabulira enjiri from different places. Era olwaleero tuli naye mu lesson eno namba 9 egamba nti reconciliation and hope oba kyetwandiise okutabaganyizibwa ate amu n'essuubi. Musumba nsaba obuuze ku mulabi waffe. Mulabi waffe wa 3ABN TV Ssemusumba Yonasaani Matovu njagala okwebaza Katonda olw'omukisa gw'atuwadde n'olunaku olwaleero okusobola okuba nga ate tujja kuyigaamu ffenna. Njagala okwebaza mikono gyaffe baagalwa batugoberera ku 3ABN Avento Media. Mukama waffe yeebazibwe nnyo nnyini ddala. Mwebale kubanga ebbanga lino lyonna mutambudde naffe. Isebo buli wompita nsanyuka nnyo. Ngensinga sebo kusanyuka ngoze. Omukisa gw'atuwadde era njagala okwebaza mikono gyaffe baagalwa nti Mukama atuwadde omukisa okubeera abalamu waliwo ekigendererwa eky'amaanyi era ekinene. Nsaba mu byonna nga lesoni bwetugamba Mukama atuyamba atukozze okutuuka mu kkula okubanga tuuka mu kigere ekinene ekya Kristo Yesu. Amen. Era essala yange gye ntolosa bulijjo nti okutegeera kwaffe kusukke ku kumanya obumanya. Understanding of the word of the Lord should surpass intellectual knowledge. But ebenga ekigambo kino tukibeera. Kuza sikuba nti mmanyi kye bayita Pythagoras theorem nti A plus B squared equals C squared. Naye kibeere nga kintu kyenyinza okubanga is my life. Exactly. Thank you so much Seo Musumba. Njagala twala omukisa guno okubuuza ku mikwano gyaffe abatulaba abalungi abaagalwa from different places. Waliwo Sister Stella atambula nnyo naffe. She comes from Doha, Qatar. Nina muganda wange Koth Fred, tulina muganda Famuta Kalagala Mark, tulina Sister Sheila Nankunda, Sister Comfort. Over Comfort is sister over brother, I have to find out. Yes. Brother Semuju, tulina Nedda brother Semuju, Sister Nabwami, tulina Chobe Ivan Namaweje, tulina Francesca Nakamya, tulina mwanyinaffe Nchala Kizito ono ali mu US that Massachusetts. Abe kansa Beralika nawaawe ntwala omukisa guno okubabuuzaako nti mwebale kutambula naffe. Ate n'embeera ne mukwano gwange omulungi Zalia Nansubuga jjajja w'abalongo oyo atufuna asinzira London omuwagizi w'ekibiina ekya Ready. Ready ng'otegeeza musaayi gwa Yesu. Ye nga ye akifunye akitegedde ategedde badde ngamba nti Yesu yekka wayike nkulabye Ssewo naye nga Sister Zalia Nansubuga mutumiddeko ne muganda ffe Mwami Richmond Lwanga abo nno waliwo ekkanisa bbiri ez'olulimi Olungereza Luganda. Emu eri mu North London that is Tottenham, endala eri mu South London ekibayita Mitcham.
kanisa za Luganda batufuna bulungi nnyo n'abalala bangi abali emabega eyo naye bana babiri ebali fronted nnyo betufuna bakulembera ba fans aba lesson weekend era tujja basalako olumu tuyingireko eyo tujja ate tugikwatire eyo live seri bien diaspora ganange kululu tujja genda ffenna nga tuli London era kakameti ngende mwaka 2026 bandi badde batugamba mangu ne tukwata lesson eyo naye nga tugikwatirako eyo Bungereza oba mu Munich waliwo n'abali e Munich that's Germany abali mu Amsterdam Netherlands ne Stockholm Sweden oyo muganda ange Leonardo Kibirige tweyanza nnyo tweyanzege abatufunira wano mikwano namwe tweyanza nnyo muloko mugundi yaffe mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda njagala okwebaza kuno okwebaza kwa njawulo kugenda eri mukyala Musumba Kaggwa Rogers Mrs Josephine Kaggwa tweyanza nnyo okubeera ng'otambula naffe n'okutwagala ennyo era seba akwagala nnyo for your information he loves the way you articulate things here era akwagaliza empisa gya Mukama okweyongera gy'oli ne family yo banna abali e Bugema University among others mwe namba tumiddeko ekisa kya Mukama kyeyongere gye muli Musumba tuweereyo essaala tutandike ekigambo kino ekyokutabaganyizibwa n'essuubi Katonda affe omukulu omugulu tukoze bulungi bwetwadde omukisa guno kujja maaso okuyiga ekigambo kyo kwebaza omuddo ono muzaana wo kubanga otwadde omukisa guno okujja gy'oli saba nga nkwegerera tuuze ku bigere byo tuve wano nga tuyize si kujjuza kutegeera kwaffe kubanga tukusa intellectual ego yaffe Mukama naye tusabye obulamu bwaffe bukyusibwe olw'ekigambo kyo kwa Yesu mulokozi waffe amen 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 Musumba sebo neyanza nnyo neyanzege lw'essaala eyo tuli mu kutambulira mu kitabo ky'Abakolosayi ne Bafilipi ky'Abafilipi twakikomya kusola ku lesson number 7 lesson ewedde twali tutandise ekitundu ekyokubiri nga tuli mu kwogera ku kitabo kino eky'Abakolosayi era twatunuulidde emu ku nsonga lwaki Yesu yewuuya agatta eggulu n'ensi nga kwe kubeera nti musukulumu tewali kintu kiri waggulu wa Yesu tewali in fact Yesu ye kyemaani w'obwa Katonda abantu balijjo babuuza who is the chairperson of the Godhead ani atuuza olukiiko kubanga byonna kitaffe yabiwa omwana yes naye kuba kulamula yawe ekigambo ekisembayo ku Yonasaani ayingire eggulu oba nedda so osajja musukulumu nnyo and olw'okubanga musukulumu lesson eno namba 9 egenda kwongera otugaziiza avaawo okubanga yasaanidde okubanga ebyo byonna abikola ku mulamwa guno ogwa reconciliation and what and hope naye Musumba wekintu ekikakinze my attention nkirabyeko wano ku basajja aba internet nga bakyogerako ekintu kino kibadde kyogera ku reconciliation abantu bamuza why is reconciliation these days difficult okutabaganyizibwa ennaku zino kuzibu gwe manyi nti subject gye twogerako eno ogenze noyogera ku kintu ky'obulamu bwaffe buno obwa bulijjo noga nti we should leave the message but let's talk about it first waliwo ensonga no zibawa ezimu ziri psychological ku nsonga ya lwaki abantu kibazibuwalira okutabagana ne munne nga babaddewo okusowagana gamba mu maka era bw'otunuulira divorce rates zeeyongedde okiraba tulina abooluganda bangi bosanga tebakyebuuza kati ebyo biri mu maka ewaawo n'ebiri ku mirimu osanga oli nga alina omudaala wano n'oli agwina naye nga tebakyasowadde nti waayi munange omudaala wa oliyo otya mukwano gwange nga tekikyaliwo waliwo ne baana balina amaduuka ng'edduuka bali mulimu bakola omulimu gwe gumu bonna bali mu masimu naye nga ono bw'omubuuza nti owaayo olina ekika ky'essimu eno naaba nga takirina tekimuwa maanyi ennaku ezo nali noonya ekitabo kye nali noonya ennaku ezo wiiki enewedde bakiyita Jewish phenomenon naye ngamba ate akasinagenda mu alistoka mpiteko wano ku radio 1 noonye naye nga buli gw'obuuza teri akulikomendinga ddako agamba bugambe tetukirina nembabuuza nti abooluganda lwaki temundagirira gye kiri omusajja yali omu bantu abangi omusanvu be nabuuza era nti ebitabo ebyo wano tebiriiwo kuba nanoonya bible secrets from the bible and the Jewish phenomenon naye nga tewali ayangwira kulikomendinga mu neti kebera kaawo batono bw'osanga ng'akimanyi nti oli akirina twesanga so embeera y'ensi ennaku zino waliwo okubagana kungi kati olaba tuva mu kulonda Uganda ng'eggwanga naye bangi abanyigidde bannaabwe abanyiizizza bannaabwe naye muganda ng'ojja kwesanga nga ne bwe babanga baali banywera kafo kamu
ng'ennaku zino tekikyasoboka. So reconciliation is very difficult. Naye abamu babadde ku nsonga, one of them is pride. Malala go sajja agamba nti significant barrier is the struggle to admit wrongdoing and accept responsibility, often because individuals feel that admitting fault is a weakness. Otera okuwulira engombo bulijjo etambula ne mu byamaka nti abakazi tebasobya, abasajja tebeetonda, abazadde tebakola nsobi. Wali okiwuliddeko ekyo? Ate abakazi tebasobya, engombo eyo wali ogiwuliddeko? Anyway, Nsumba saagala gende eyo ng'omu ndaba otwala gwe musajja watamira family life ne development nkulaba. Kati nze kankomewo ku this one of reconciliation. Yes. Let's look at this picture. Kristo kimutwalira kyenkanawa okusobola okuba nga agatta eggulu n'ensi kuba gwe mulamu omunene ogwa lesson eno eya Koten. Yeah, that is, uniting heaven and the earth. How much did it take him? His very life. Yeah, kyali kyenkanawa kati awo we tuli. Olunyiri luno nalwagadde olw'okujjukira. Bakolinsi ekyokubiri essula 5 21. Eyange wano egamba nti atamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe ffe tulyoke tufuuka obutuukirivu bwa Katonda mu ye. You see what it took Jesus? Yesu yalina okufuuka ekibi wadde nga teyamanya kibi. Simanyi Nsumba ekintu ekyo okirowoozaako. Atamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe. Sajja goli mu theology. Waliwo abasajja bakoze debate ku nsonga eyo naye saagala baleeta wano bayinza otutabula. Naye Bayibuli ekulaza atamanya kibi yamufuula ekibi. Ekyo ekiri konsolo nga tekina ekigamba nti Kristo yatwala ekikolimo ky'amateeka ng'akolimirwa ku muti. Kiri ekiri mu Galatiya 3:13. Ebibiri ebyo saawa Omutumba wa Katonda okikoneko because kirina power nnene ku nsonga ya reconciliation. Ne bw'olaba nsiriikiridde Musumba, ndi omu ku bantu nyinza okuba nga nsobola okubeyalinga ebirala. Naye saagala mu bulamu bwange muntu ampaayira. Era bw'oba oyagala otalo nange. Simanyi Yesu ekyalina kubanga he has to uproot it out. Kati nkuba akafaananyi nga Yesu ono atamanya kibi. Omanyi bwe nkireta ku personal level. Musumba teriyo kintu kirumanga muntu okuwaayira. N'akutuuza mu kintu, n'akunenya, n'akulaga nti gwe mubi. Naye ng'okimanyidde ddala olaba ne bw'oba olina project gy'ozza okola. Oli n'atuuka wali mukama we anagipresentinga ng'eyiye. Owulira nga kikulya. Ogamba nti bino ebintu byange naye akola atya. Naye njagala tutunuulire Kristo. Waliwo kankuwa ekyokulabirako kino. Maama yagenda n'angulira eggaali nga tukyasoma. Bangulira eggaali olunaku lumu efaananira mukwano gwe gwe bayita Epafuliyasi nateranga okumuyitako ewaabwe ne tugenda ku ssomero. Kati yasomanga senior 3 ng'asoma senior 2. Naye ng'atera okukola extension kubanga bo baddangamu ffe ne nfuna omukisa ogusoma kuba eggaali yali efudde nga mbeera tusomera wali eri ku Central College Mityana kati nga mbeera Lubanja eno Kasozi Kambulabuza. Wanongera tusaba bulongo. Awo kati nga nnyina okumulinda namulinda olunaku olwo n'enzira eka. Bwe nzira eka nasanga maama ng'akutte kiboko mu ngalo ng'alina omuggo. Nangalamiza nankuba kibooko. Bwangalamiza nankuba kibooko nakaaba. Sikuba nti kibooko zannuma naye kubanga nkubidde bwereere. Era okumanya kyannuma ne kati nkyamubuuza naye wankubira kyaba ennaku ezo namubuuza naye wankubira ki nga ndi mu senior 2. Why did you beat me? Eyo nnyo myaka giyise. Kyaba ngamba nti nawulira abakazi bangamba nti Paafula akuyigiriza okwana abawala. Mubeera mu bawala y'ensonga lwaki olwawe ku ssomero. Ne kinnuma ekyakaaja amaziga kwe kubanga maama ankubidde bwereere. Kati njagala tutunuulire Kristo ono mu bwa Katonda bwe kubanga yenkana Katonda. Alekawo ebitiibwa bye najja kubanga Katonda najja anenyezebwe ku lw'ekibi ky'atalinamu mukono. N'avaayo mu bitiibwa bye kubanga bona botunuulidde nga bugambye Galatiya 3:13 nti okufa kuno okw'okumusaalaba kwatwalibwa okuba nti omuntu it is one of the most crooked ways bona tunuulira 10 top engeri emirundi abantu bafanga. Yes, Kristo yatunulula mu kikolimo ky'amateeka bwe yafuuka ekikolimo ku lwaffe kubanga kyawandiikibwa nti akolimiddwa buli awanikiddwa ku muti. Abagalatiya 3:13. Abayudaaya balina endowooza nti omuntu bw'awanikibwa ku musaalaba yali talina essuubi lya kuzuukira. Era nga bakkiriza nti omuntu ono akolimiddwa eggulu n'ensi ensonga lwaki yali hangidde.
ng'ogyeko okuba nti okufa kuno okwokumusaalaba kubanga omuntu yayita mu bulumi bungi buno buli physical naye ate Yesu ekyasinga okumutta amangu tebwali bulumi obwo naye byonna nga tubitadde omwandiisi omu alaga nti ezimu ku nsonga lwaki wabeerawo kizikiza okumala essaawa 3 bwe kuba nti enjuba yatunuulira nga tesobola the sun couldn't afford to look at the nakedness of its creator nesalawo ekola etya ezikire wabeerewo kizikiza for that time so mu bino byonna tulaba ki nti Kristo kyamutwalira byonna kyamutwalira okuswala Yesu yalina okwedofuwaza kubanga teriyo kintu kikemo nga kulumwa njala ng'ensimbi zirina amaanyi g'obwakatonda lyagalina nga buli kimu asobola okusalawo olwo lw'omuntu uno n'alwera sweeps away the human race n'atonda abalala n'atandikawo olala naye n'asalawo ne yeetowaza n'asalawo ne yeedofuwaza n'asalawo n'aswala abamu balina obusalaba buno ssebo bayita crucifixes nga kalaga nti wano Yesu alina kye yali abiseewo naye bonna bosomye omuntu bamuteekawo ku musalaba ng'ali bute kati okuswala okufaanana bwe kutyo okutoowazibwa okufaanana bwe kutyo embeera y'obuzito bw'ekibi n'ebirala byonna abikola lwakulaba nga wabeerawo enkolagano okudda ku kibuuzo kiri kyogambye nti tugenda kukola tya ku mulembe guno nga twagala kwesiriwaza twagala bantu beedofuwaza tetwagala kwekakkanya Mukama alina okukola munda mu ffe tusobole okuba nga tukolera ddala ekyo Yesu yakola atya nti begaba amaka mukwano gwange omuyaŋŋamba namubuuza kyama ki mukadde ekikuyambye okubanga amaka ago gatambudde n'okutuuka leero kyava ŋŋamba nikubuulire musumba kiri kimu bw'omanya nti mukyala we togenda kwawukana naye ne bw'abanga yasobezza gwe siri wala mwetondere that is what it takes in reconciliation njulira nesebo Mukama yeebazibwe sebo kubanga Kristo onkanzeemu Katonda naye nenzikiriza kubanga Kristo kye yakola bwe twali nga tukyali balabe bwe twali nga tukyali wiiki bwe twali nga tukyali mu mbeera nga tetunnategeera nakumanya nti tukyetaaga ye najja n'atufiirira ennaku ezo nafuna omwana w'obuwala eyambuuza nanga naye Yesu ono yatufiira ku musalaba ani yamutuma ani yamusaba kibuuzo kyelwali lugezigezi lwa Katonda kujja tufiirira who called him to come and die on the cross lwaki akola bye tutamusabye kubanga ensi bwe twamanyira kwegamba ensi ffe twamanyira kino nti omuntu bwansobya oba bwe tusowagana buli omu akwata erirye if you feel you need me you can come and kneel to me yes you get it katubeere ku mirimu gino gitubeerako you find that embeera gye twagala yeriwo twagala okutambuliramu but thank you so much about Jesus kubanga ye akkiriza neyekakkanya I think reconciliation awatali humility kizibu wala kyongedde okuyiga kubanga naye kirala yogedde sobola bateriyo kintu kizibu mu Luganda tulina olugero gamba nti ennaku zikusooka ne zitakuva mabega naye bona abo tunuulidde Kristo ono ng'amaze okubanga Bible nga bigambye for he has made him to be sin for us who knew no sin waliwo ramification ezaaliwo olw'okukkiriza ekyo kubanga tukkiriza kakati bwe yajja mu mubiri gw'obuntu n'abanga okubeera kwe mu buli kifo kuli limited tukimanyi nti ne mu nsi empya agenda kubanga ebiwundu binakyakola atya permanent mark emuleeteddwako olw'ekibifo just kulaba nga tubeera reconciled back to God so he took him all amen ekyo kyongera ndowooza musumba tuleeta butereevu ku nsonga yawa gyatujja bannange omuntu yali bubi ansooka ensoma enyiriri zino Bakolosaayo 1:21 egamba nti nammwe bwe mwali edda bannagwanga era abalabe ku kulowooza kwammwe mu bikolwa ebibi naye kaakano yabatabaganyisa mu mubiri ogw'ennyama ye olw'okufa okubanjula abatukuvu abataliko mabala abatanenyezebwa mu maaso ge tozakangate ne Befeso 5:27 agambye mu 5:27 nti alyoka ajereetere yennyini ekkanisa ey'ekitiibwa nga terina bbala newankubadde olufunyiro newankubadde kyonna ekifaanana nga kino naye ebeera entukuvu eteriiko bulema ogiraba so twali mabega waliwo wano kye nayongedde okulaba tulina this concept gye tusomako okwejerezebwa okutukuzibwa n'okugulumizibwa so we at okwejerezebwa nti omuntu ono nga tebannaba mulangirira nti nti agiddwako omusango katono nnyo omusumba yakubeko tooki mu musango guno kuba nkiwa ne leero wali abantu bangi abatannaba kutwala mukisa guno ogw'okubeera nti Yesu Kristo yabajjako omusango okimanyi otosigala n'omusango naye nga gwakugibwako deri mu kooti you just have to go and sign your pardon
yawuleko omusajja gwe baga nti olutalo Sematalo oba yali yakubiri basooka gwatera osoma ebintu bino byafaayo Sematalo agenda naggwa jana namuweereza ebbaluwa agire n'alowooza nti it is a trick of the enemy ayagala kumusuula mu ambush n'abeerayo okumala emyaka egyawera amala kulaba nnyonyi nga zitambula nga zisuula olupapula nti waayo olutalo second waliwo yaggwa dda n'avaayo naye nga ensi yatambula dda so nga bw'okyogedde kisobokera ddala okubeera n'abantu abafaanana bwe batyo ebigambo bye njagadde okwogera wano Musumba agambye nti mu lubuzungu akozesa ekigambo ekiri alienated you have heard of aliens estranged mu condition yaffe ey'obuzaaliranwa twazaalibwa nga twayawulibwa Katonda nga muffe munda muli tetulinamu buntu bwonna bwa Katonda ntera okwekyokulabirako nti okimanyi twazaalibwa mu buzaaliranwa baffe nga tuli balogo bwe twabeeranga abatujjukira ntuuka mu P77 nga kibooko zisuse ku ssomero gye nali nsomera naye nga batugamba nti bw'oba oyagala omusomesa aleme kukuba funa akatungulo oteeke mu nkwawa bw'anakuba kibooko ojja kuzirika abalala batugamba nti bw'oba oyagala omusomesa aleme kukuba fuba okulaba nga obuntu buno bubusebuse ku kibooko bwakubisiza obumansi obwo bye nga akubye kibooko buteeke busiige omuzigo buteeke mu kiswa nti enkuyege bwe zinaabulya ajja kuzimba omuki omukono ne batugamba ekirala nti omusomesa bwakkuba ojjukira bwe twagendanga okuzanya kapira ne tulwayoeko eyo ne weesanga nga waliwo omuddo gwe bayita gwendowooza elephant grass gwe twasibanga n'olamiriza ebigambo bigamba nti maama nkusibidde wano nga toyagala kkuba olwo wagenze n'akutuma ku luzzi n'olwoyo ng'osamba kapira waliwo akadde baali bakayita muwugula ng'okateeka luddawa kati embeera y'obuzalirwana baffe oluganda omwagalwa gwanya okutegeera n'okumanya nti tuli mu mbeera ya mirundi esatu ekisooka twali banafu ekyokubiri nga tuli estranged we are aliens munda muffe twayawulibwa waliwo gap twewuunya bwewuunya oluganda sempiira bw'ayogera ekintu eky'obwakatonda twewuunya bwewuunya oluganda bw'abanga omulinnyako n'atayomba naga nti nkusonyi no problem tambula ogende n'akusonyiwa ebbanja ku ddiru ki Pawulo embeera yayogerako nagambye nti lwe twali nga tukyaliba while we are yet sinners while we are still enemies mu mbeera y'okuba nti twali banafu omanyi omunafu amanyi nti munafu mulala naye ono yali munafu ate nga mwonoonyi naye nga mulabe wa Katonda mulabe wa buyambi obwandibadde bumuyamba simanyi wali osanzeyo omuntu nga yeetaaga obuyambi mwonoonyi munafu ate mulabe w'oyo alina okumuyamba condition eyo omulabe gye nsaba oyongere okutaanyamu kubanga omwonoonyi nze nzirowooza ffenna twayonoona ffenna tuli wiiki mu ngeri emu oba endala sebe oyinza okwesanga gwe ekikunafuya ate si kyekikola ki naye nga ffenna tuli ki waliwo ebintu bye tufaanaganya ffenna besikale tuli boonoonyi obuzaalirano Musumba si bwe kiri besikale tuli banafu naye waliwo kino ekyokusatu kino kyogedde abalabe ekyo kyensaba kubanga kyagambye obuzaalirano bwaffe from our wicked works omuntu ali mu mbeera y'okuba nti obwakatonda tabwagala obuzaalirano omwandiisi omu ekitabo yagamba mysteries of God yali ayogera ku ensibuko ya Christmas Easter n'ebirala nagamba nti singa Christmas yali ya Katonda ensi yandijaagadde nti ebintu byonna Katonda byazaazimba byazaalera nga bya Bwakatonda ddala kubanga tuli balabe bwa Bwakatonda era kugenderera ebigambo bino Musumba nti mu nsi mwe tutambulira omuntu alabira ddala ng'okole Katonda kyayagala kizibu ennaku ezo nalina mukwano gwange yali agenda okufumbirwa nga n'emyaka 23 nga yeekuumye nga mbeerera nangamba Musumba musempiira nali sinafuuka ebiseera bye nanga nti munange nsabiraako puresha efuuse puresha kyenva mubuuza puresha evaabo ne bamugamba toyina ngeri gy'oyingira bufumbo nga tomaze kweyononesa ogenda kuba omanya ebyokola gwe kugamba obuzaalirana bw'omwana w'omuntu bulwanyisa okwagala kwa Katonda era nawe abakulaba Musumba bye wali olina okuba nga okola luli wandibadde musajja ng'oba oli mu media houses oli looya oli kansala oli dokita bagamba omuntu Musumba wasiruwala era olina bewasala olina bewanyiza ssebo oyo yatusala wabasala okimanyi ennaku zino ku mulembe guno kye twogerako twogera ku mbeera nti ennaku ezo namukono yaŋŋamba naye Musumba wa papa okuwasa watusala kati nembuuza okola ekirungi ate ndabanga yakola loosi so bw'ayogera ku enemite nti mu buzaalirana bwaffe twetaaga okubeera reconciled lwa nsonga bwe tusigala ku autopilot next time tumuwayiza kitono in fact onzikiza onyiri wano Musumba Bagalatiya Baluumi essula 5 nyiro 8 n'olwenda 6 ne 8
Yeah, here is a verse very important. Those are 10. Lugambye nsula ey'okutaano. Inti kale katusooke tusome n'olwo olw'omukaaga kubanga bwe twali nga tukyali banafu. Muntu ukoze Kristo yafiirira abatatya Katonda. Olw'omunaana naye Katonda atenderezesa okwagala kwe ye gye tuli kubanga bwe twali nga tukyali n'ebibi Kristo n'atufiirira. Kale okusinga ennyo kaakano bwe twaweebwa obutuukirivu olw'omusaayi gwe tugenda kulokoka mu busungu ku bubwe kubanga obanga bwe twali tukyali balabe twatabaganyizibwa ne Katonda olw'okufa kw'omwana we. Okusinga ennyo bwe twatabaganyizibwa tulirokoka olw'obulamu bwe. Wow. Ogenze onyonyola bw'obadde oli mu kunyonyola this condition nendaba obulabe. Ne Buganda tulina olugero osobola okukwata eggumba ery'ente nga muva ku n'olikanyugira embwa n'edduka ate nga yeemu ate eggumba nga lyerya andi embwa ebintu bimu ku bigisanyusa y'ennyama ey'ente era babaga nti ye ebeera wali mukakulumbe lwawante essanyu lyayo liba lisusse. Kale ate kisobokera ddala okukwata eggumba n'ogirikasukira n'edduka nga tetegedde nti ate omukisa gujja gye ziri. So in other words kyembadde ngezaako okujjayo kyekino nti issue gye tuli mu kwogerako gwe muwendo omunene kintu kye tusinga okwetaaga. Twetaaga okusaasilwa kwa Mukama, twetaaga okusanyukira. Naye weesanga omuntu ng'akudduka buddusi natuuka noga toyogera Katonda. I saw something recently mu mawulire nvubuka mu musambi wa mpiira amuta Gabriel Jesus nga oti ateeba golo n'ebikula essaati nga saati ye kuliko ekigambo I belong to Jesus. Naye article eri gye nali ngeraga nti they are going to penalize him and the team olw'okulaga I belong to Jesus. Bwe bulaba bwe tuliko bamwana kubeera kubanka. No, you get me? Avuddeyo akubye goal awulira essanyu yazze ayambadde essaati ye munda nga akavesti kaliko I belong to Jesus, and so the world is going to penalize him for doing what is right because he belongs to Jesus. Obulabe bw'obadde oyogerako naye kasooke tuwumulemu tugenda kuba tukomawo tulabe nze gwe basobodde Katonda gw'aggyeeyo nga nzikiriza n'envayo mu bulabe nsobola nti okutambulira mu kwagala instead of obulabe. Sa mukwano nga tuwumulemu ate bwe tukomawo tuzuule ebisingawo. Katonda awaddeyo obugagga bw'eggulu bwonna okutulokola ffe abantu. Yatuwa omwana w'omu yekka Yesu Kristo eyakka wano ku nsi n'akola ebyamagero n'ebyewuunyisa bingi nnyo eri ffe abantu ffe tusobole okulokolebwa. N'olw'ensonga eyo tuzzibwamu amaanyi olw'emikisa gye tufuna okuva eri Katonda. Okuwandiika ebipande nga tuwaayo olugero lwaffe olw'ebirungi Mukama Katonda by'atukoledde nga tumujulira. Njagala kukakasa nti tolwana nange. Olwana ne Katonda wange. Program Julira Mukama wano ku 3ABN TV weeri okuwa omukisa okujulira Mukama Katonda byakukoledde eri abantu bategeere Katonda oyo akola obulamu bwaffe okutandika n'essaawa emu ey'akawungeezi okuba ku ssaawa 2 buli Saturday. Nange omwanjuzi wo Dembe Hubbard wano ku 3ABN TV obubaka obutajuguddwa. Buterevu nnyo tweyanzege mukwano okubeera nga otwegaseeko again ku lesson weekend tuyigira ku bigira bya Kristo. Ikambuzeeko mukwano gyange aba True Vine Ministries bagita True Vine Online Ministries. I want to think like that. Brother Newton nesimye okulabako okubuuzaako linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Tuli mu lesson egamba nti okutabaganyizibwa n'essuubi. Kwegamba tulabanga bw'omala otaganyira okutabaganyizibwa nga bakwasa essuubi. Lino liringa abasajja abazanya firimu eri eyali ey'oku mazzi
eri mu ggwanga ly'Abakaribian. Pirates of the Caribbean. Kagamba Jack Sparrow. Eyo. Ubalinga Abangereza basewo babawangaza bayita documents of pardon. Ogenda no signing ne bakuwa emirembe. Kuba baali bamaze okuwamba. Kati Yesu wamala okuwamba obulamu bwo ng'obukkiriza. You sign the pardon. Noweebwa essuubi ery'okubeera omulamu emirembe. That's what we are exactly talking about. Kati Musumba bwe tokomye nga tumaze okulaba nga Yesu gy'atujja wabi. Tulira saagala kuddamu kwogerayo. Kuba yo wabi nnyo. Kayimba kajaga nti tonzijukiza byobye nannako ebyali mu Misiri. Kuba ababimanyi. Ekyo kyogedde ekyo tonzijukiza. There's a lot. Daka story eyo gy'otayinza kunyumiza muntu yenna. Nga bakuwa akazindaalo oswala okwogera ne ku byaliwo. We know. Everyone has that story. But good enough kyogedde nti Yesu n'omusaayi gwe ebyo nabibikkako. Tekimpomera kumanyangako nti oyimirira mu maaso ga Katonda ng'atayonoonangako. Clean with a clean slate. Kino kyage nti n'agyereetera ng'etuukiridde. Yatalina bbala wadde olufunyiro. Naye kati ekyo ekintu Musumba kisoboka kitya oli mu nsi ya kibi olina omubiri gw'ekibi still okyali munafu still okyali omuntu omubi omwonoonyi kale I don't know kigambo kyenyinza kukozesa okunyonyola kiri nti waliwo enjawulo wakati w'omujeemu n'omwonoonyi I think that's what I'm going to say naye kwegamba oli mu nsi efaanana bwe but you remain spotless how can that be Sumayina kyoyogeddeko wali mitendera giri esatu Yesu bw'abanga amaze okubanga atufiiridde azze mu kifo ky'obutuukirivu ne butubalirwa twejjeerezebwa bayise justification okwejjeerezebwa kuno kutulokola mu kibonerezo ky'ekibi so we are declared free no longer condemned naye oluvannyuma lw'okubanga ekyo Katonda amaze okukikola ate ne tuweebwa bakiyita sanctification we are now sanctified Bayibuli egamba eri mu kyama mutukuzibwa mu kigambo kubanga ekigambo kyegema ki sanctify them through thy word batukuze mu kigambo kyo mu Luganda kyusa what would be the better translation of sanctification okutukuzibwa nti Katonda ng'amaze okubanga amaze okukavalinga ebyonono byo n'ekibi ekyo kimaze okusasulwa obadde ku lupapulo olukalu a blank check is given to you a clean page Mukama agenda kuwa amaanyi Kristo ono agenda kubeera mu ggwe era wano wagambidde nti yayise essuubi the hope of glory Kristo agenda kubeera munda mu ggwe akole bye yakola mu ggwe kati so he's going to sanctify you by his presence okuyita mu buweereza bwa Mwoyo Mutukuvu agenda kubeera mu bulamu obwo ebibadde bikulema ebibadde biganye nga bwe yakikola agenda kukikola munda mu ggwe era wano ogenda kubanga okutulibwa ku maanyi g'ekibi you are going to be saved from the power of sin olwakuwa amaanyi n'obusobozi okubanga okola otya era Pawulo kyabadde akigamba nti if you continue in faith process y'okulokolebwa tekoma ku kiri nti kasana akkiriza ku Kristo nemba nga nfunye okwejjeerezebwa ebyonono byange ne byange biri covered Yesu abisasudde kiwedde nedda kikwetaagisa okusigala ng'otambulira mu kukkiriza nga bw'olaba Peetero bwe yasigala ng'akonkona Looda ng'amaze okumulaba n'addayo nga bw'olaba Abafalisaayo n'abawandiisi bwe baasigala okubanga bajja batawaanya Yesu bamubuuza ebibuuzo so kino kyetaagamu okubanga mulimu persistence mulimu buli kiseera okubanga otambula buli lunaku oteeka okuzuuka ku kigambo okuyita mu kuyiga Bayibuli number 1 okuyita mu kusaba n'okuyita mu kubanga otegeeza abalala enjiri witnessing era omwandiisi omu agamba nti singa bwe tuba twagala kutegeera maanyi ga njiri twetaaga tugende tukulya abalala enjiri osobola okuyiga okuvuga nga tuyingidde mazzi kizibu oba noyiga emmotoka nga togivuze sebo ndi omu ku abo ntera okugamba bulijjo nafuna omukisa nenjigera piki mu kyalo naye ennaku ezo nali nkoze research era nawe nakwebuuzaako bwe mmanyi jogera bulungi ennaku ezo nti nnyinza ntya okuyiga okuvugira piki mu kibuga nze nagivuganga mu byalo eyo mu matooke mu biki nga nsomba amazzi ngaobusozi mbutambula naye nasome gye baŋŋamba ennaku ezo naga nti okkiririza mu kyennyanja tosobola kuyiga kuwuga okujja ng'oli maki naga nti kyennyina okukola kukwata piki kugenda Kampala tandike ekkuba okulivuga kuba nange nagiyigira gindi Kayunga naye ssebo ennaku zino Mukama ampadde ekisa mu kibuga wakati njiyisaamu bulungi nnyo nankola butera okunvuga naye nga Mukama favors abantu abamu Mukama badde talent so kitwetaagisa okuba nga tweyongera neeyongera okunvuga ekyuma nga tuli grounded nga tuli steadfast ne tuba nga
tetusobola kunyenyezebwa mu kigambo kamirandira giri nejinyikira mu Kristo. Abaganda bagamba nti obulwadda bukole kubo kulwazi. Obulwadda tata nyonyo oluzungu kwakose bulwadda bukole kubo kulwazi. In other words, joko moyitawo joko mokulinya obusubi bukala no olwazi olumanyi it's stone jinjeri elize olwazi no olwazi lwenyini nti joko moluyitako nga woyita n'omala ebbanga ddene osokola ekkubo mu lwazi lwenyini n'olinaaliraba nga liiryo. You get me? Kyenimu kiri ky'olimu nti mukuyita mu kusaba mu kuyiga Bible mu kutambula nga Kristo bw'ayagala repeatedly Mukama agenda tuwa obusobozi okubeera nga bwe yali. Tunaffe tugenda kubeera spotless. Kyoyogera kituufu, just mbadde ndeeta illustration egezaako olaga nti the moment you continue in doing something, so if you continue bwe weeyongera mu kintu kanti kanku olunyiri lwe mbadde njagala okunyeza ku nsonga luli mu Yokaana 8 olunyiri lwa 3:1. Yesu yagamba abayigirizwa bali abaali bakkiriza Yokaana 8:3 nti awo Yesu n'agamba Abayudaaya bali abaamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala. King James egamba if you continue in my word. So but weyongera kyeyongera okakasa tubayigiriza. So then wano wabaddewo ne Befeso nalonza kandi tugateeko Befeso 3:7 yagambye mu kitabo kino nti gye nafuukira omuweereza waayo 3:17 agambye nti Kristo atuulenga mu mitima gyammwe olw'okukkiriza mubeerenga n'emmizi munywezebwenga mu kwagala. Okuggumira kuno Kristo atuule n'okubukala. So you continue. So mukuyita mu kwewaayo mu kuyiga Bayibuli mu kuyita mu kusaba mu kuyita mu kukozesebwa Katonda Kristo agenda kubukala mu bulamu bwaffe. I give you an example. Musumba. Recently bali batubuuza nti oyinza otya okuyamba omuntu abadde amanyidde okunywa omwenge kati afuuse omukristaayo. Nina bangi betubuulidde enjiri nakkiriza naye nga abadde anywa nnyo oba nga alina addiction ye. Omulala ayinza kuba nga abadde addicted ku bakazi kati naawo afuuse mukristaayo alina okubeera pure. Omuyamba otya? Emu ng'ogyeko okusaba mulimu n'ebirala ziri practical z'okola to avoid this temptation. Kuba craving ebeera ekomawo eddoowo oyagala onywako nze nange ssebo nagunywako gwali gunnemeddemu naye Mukama yansaasira. Bayire bino byenjogera bimu nze saabikola naye Mukama mwebaza. I've learnt it with time. W'obadde onywa nnyo omwenge nywa amazzi kati substitution. Obadde olaba firimu zino ezagundi kati teekawo laba documentary ya Walter Weiss. Yes. Oba olabe eya Doug Batchelor. Oba oyinza okuba ne wane waffe nga waliwo documentary girabe. Naye samani kwa zirimu zikoza nnyingi wano kubundi. Olabemu ebyo olobere ku ebyo. So you substitute. You see? Kati gwe no continuinga mu kino okiraba bw'obadde olaba nnyo novo ez'abasajja bali abalala kati ate bitandika kusomawo Bayibuli usomewo obutabo buno obw'enjawulo Story of Redemption osome ebyo. You see you substituting nga bw'okyogedde. Then ekirala nti you make a determination to stay away. Olina okumalirira okubanga weewala wejja ku ebyo kati singa obadde onywa nnyo omwenge ekikuddamu okutwala wali ku bbaala wagunyweranga. N'ennamba z'essimu tuziblocking tuzideleting ezaaba bali batubira amasimu okutwala ku mwenge. Kuba ekyo Musumba gundi yakijigiriza bayitayo Musumba nge Sebo mwebala emirimu eyo ali Nairobi kati Musumba Sebagala Ivan. Twalinga naye alina ekigambo kyayogera siri kyerabira yagamba mwoyo mutukuvu si agenda okujja adiretinge musimu yo pornography wabanga obadde omulaba. It's you. Nze ekyo kati ndi bukole continuing. How do you continue? They are saying you stay aside from. Nebyo jjako. Kwa wabo Bakolosaayo wawagedde 3 ndoza lubadde lusooka nalukandu gateeko musa. Kale obanga mwazuukira awamu ne Kristo munoonyenga ebiri waggulu. Kristo gyali ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Mulowoozenga ebiri waggulu so si ebiri ku nsi. Ndowooza otera abamu okufuukira
olina agamba nti gunjo yali lwigide msumbe simanye eyo wenjiri ojuwulire ennaku zino takyuka kubanga alina byaliisa obwongo bwe olala ne bagamba nti enjiri gyabuulira alimu tuli mu nsi kati lwaki naye wano ebayibuli emukulaga you have to make a line of this thing. Kristo waba akujjeeyo lwaki osigala otambulira mu nsi y'obuddu lwaki osigala weesembeza ebyo byandibadde bikusikiriza okubanga bikujjukiza bw'obanga obadde wayagalanga nnyo abawala ate namba ezo ezimu bw'obanga ekyamazima kisinganako n'osooka n'ozijjamu Augustine mwala yamubuulira amulonga ayi sikyali oli. That's what I wanted just to submit ku nsonga eyo. Twetaaga okweyongera okutambula mu kukkiriza. Naye nga musumba waliwo n'ekirala wano ndooza kye twetaaga okwogerako nti okweyongera okutambulira okwo mu kukkiriza kukontana n'ekiri ekigambibwa once saved always saved. Kubanga kituufu. Is there a possibility waliwo kisoboka omuntu okudda emabega nnyo era bayibuli ekozesa ebyokulabirako binyiga nti omuntu eyakkiriza nadda emabega abanga embwa eze mu biseseme byayo abanga embizi amaze okunaba nekola etya waliwo amaanyi agasobola okunsikambula okunziza emabega mangi okusinga gali agakuleeta mu bungi mu maanyi mu bungi ne mu maanyi kubanga nti sitaani waliwo ekifaananyi sitaani bayibuli kyemukozesaako emwogerako ng'empologoma naye bona batunudde empologoma ebiseera ebisinga ziwerekerwa empisi kubanga empologoma bwe mala okutta n'erya tedda mu bifu eba erina kuyigga birala kati ebisigaddewo tebiddamu nti ate nyina omunyama wali ogwereesewo empisi kyekola erya kati bw'otunulira empologoma eno ojja kutegeera nti mu kikula kyayo erya biramu era sitaani talina buzibu n'abantu beebase abatamanyi mazima tabalinaako buzibu naye obuzibu bw'alina alina n'oyo alabika ng'ayimuka era bayibuli kyobola begamba nti omwoyo omubi gukuvaako gutambulatambula ne gunonya we gubeera we gubula ne gukomawo this time gujja n'endala sitaani ssebo nga bwolaba katonda bwatuwa omukisa ogwokubiri naye atuwa omukisa ogwokubiri nga bwolaba mu Daniel essula eyokusatu nti Nebukadneeza agamba abavubuka bano nti abooluganda baagalwa mbawa omukisa ogwokumeka so sitaani bwakukema omulundi ogusooka tolowooza nti bw'ojja eri Yesu omulundi ogusooka noga nti byaggwa akomawo n'amaanyi kyoboolaba omuntu agudde bw'obanga obadde onywa ecupa za bbiya bbiri ate bw'ogwa osimbukira mu kuleeti n'oddamu n'ogwa kyoli mu kutegeeza walokoka for example justification wakkiriza Yesu n'omutima gwo gwonna ne bakubatiza n'okubatiza n'olangirira ensi yonna n'ekumanya kati oli mu Kristaayo si bwe kiri naawo kyoli mu kugamba ova ku mazima n'oddako embeera yo ebambi n'okusinga ey'olubereberye if you continue in what in faith so kitegeeza nti wano olutandiro gye tulina musumba eri emu to continue oba kasaka kutanda ne weeyingiza mu bintu bino eby'obukristaayo n'otabinywereramu n'otabyeyongerayongeramu oli mu bulabe okusinga bwe wali luli musumba ennaku zinaloota ekirooto manye ebirooto abantu babitya but of course it inspired me nali ndi kasozi naye nga ennaku zino wenkalengera mu kirooto kaali kawanvu osinga bulijjo bwenkalaba naye nga waliwo anvuga ku luno senze nali nvuga yalinze oba naye yali anvuga yali muvubuka naye nga mumalirivu naye nga akasozi bulaza kawanvuye nga kawanvuye buwanvuye nga tulabira ddala ekituufu kiri nti tetumanyi oba tutuuka waggulu era nga weesiritukkiramu tewali kuwona like mukudde emabega tugenda kufa naye omuvubuka n'asigala ng'akutta omuliro ssebo mu kirooto kiri I reached the top twatuuka waggulu but in my mind kyankwatako nnyo we nazuuka nendandika kirowoozaako what could be the meaning of this sea kuba kirabika ng'ekyobulamu bwa bulijjo ate nali siga nti oba nalidde emmere nti yandize nti nawadde olw'olufulo lw'emirimu muwuli kyayogerako ali naye the idea was in my mind ekyajja ekirowoozo nti God is speaking to you if you continue however hard and strong and difficult olugendo gy'olaga you reach the climax ojja kuwangula naye the moment ekyasinga okundiza mu kirooto kiri nti the moment singa twagezaako okutya ne twagala okudda emabega mwali mugwa mu luwongo twali tetugenda kuwona kati that's what you're talking about alternative gye tulina it is forward ever backward never retreat no surrender and that's the beauty of it nti hope eriwo
bwogenda bugenzi maaso okwangula ate obubi obukiri bwotunula emabega you know what I'm talking about. Ate ngojeko n'okutunula emabega waliwo n'okubeera stagnant nakyo kyabula bibiri when you remain kati walaba singa mbakuyimirira kasozi ako mu kirooto era mwali mugwa bibiri muba kudda mabega mwali mugwa muba kuyimirira mwali mukola mutya so the only alternative we have here it was simple to advance kusigala nga tugenda mu maaso tubona terugamba bulijjo musumba nti kyabulaba omuntu okubeera mu kanisa nga takola advancement kubanga alternatives tulina bbiri either genda maaso oba kufa it is either growing or death bw'oba tukola advancement mu byokola kabonero akalaga nti oli mu kuvunda. I think that's why God has given us family. Amaka gano kyenyongedde ogayigako gakuwa omukisa okwongera okulega ku kisa kya Kristo ekirokola kubanga era yenkola gyakozesa Yesu gwe ye musajja aba mukazi ekanisa inti the temptation is you are exposed to gwe ne munno buli lunaku waliwo ebipya byozuula mu ye ebirungi alimu atu n'ebimu nga tewali tobisuubira byonna bisoboka era sebo omwalisi omwagamba ondeetedde akantu ako nabadde ntunulira preface y'ekitabo kino kibayita highly effective marriage omwandisi kagamba nti recent studies ziraga essanyu mu maka terisinzira kwanigwa owasa naye lisinzira ku ngeri gye mwekwatamu nga baziwo obutategeregana. So the advance you make made this conflict. Ekyo kireeseemu tumanga bw'okyogedde nti kino kintu kyetwogerako sanctification abantu olongoosebwa nnyo ng'oli mu bufumbo. That's why ennaku zino abantu olw'okuba batidde omuliro kati divorce zikola ki zeeyongera naye nga kubanga batidde okulongoosebwa enjiri gye baliko ya once saved always saved baagala kukoma ku justification naye nga waliyo sanctification mu maka kati amaka ate mukisa gw'Omukama gwakuwadde nti munnoono buli we mukuubagana wano you learn how to reconcile with someone to forgive to be patient to be understanding you forbearing character attributes obulungi bwa Kristo obutandika okulabikira ate mu ggwe sebo ensonga eyo gwagireese musajja gwe bayita Dwight Hall yawanika mu kiwa kye bayita His Marriage in the 21st Century musajja nawanika n'agamba nti singa oba mufumbo ogusooka is marriage still necessary in the 21st century kawandikwa Dwight Hall awandika n'alaga nti research yakolebwa mu America yaliraga nti omuntu wabanga emikisa gy'okudivorcinga mu bufumbo obusooka giri wansi bw'oba mu bufumbo obusooka n'ogenda mu bwokubiri gyeyongera bweyongezi ekikolaga divorce is not the answer naye nawandika n'alaga nti ku lubereberye Katonda yamanya nti amaka gano Mukama agataddewo Katonda nnyo musumanga ogenda okwogera ekitegeeza if I cannot bear this first one tosobola kubeeringa bwakubiri ate n'alaga nti singa oba mu bwokubiri n'ogenda mu bwokusatu the percentage hits to 71%. So ekitegeeza nti Katonda yakola amaka era yawandika n'agamba nti omulabewo namba 1 asooka yeggwe naye okubiri esipawusi wo kubanga amanyi obunafu bwo eno kusurafesi oyinza okutulaga bulala bayinza okukusema naye mukyala w'amanyi Samoni gyayogedde tasobola kuba amiina kubanga amanyi nti oyina bw'okyakola otya so Mukama yateekawo amaka okutuyamba okutuyigiriza nga bw'ogambye for us to be sanctified okuyiga selfless love Kristo gy'alina gye tuli. Wow, what a blessing. Nga mukisa gwa amaanyi guno gwe tulina musumbange kansooke nsome ennyiriri zino tulabe bwe tuwunzika nti bwe mubeera obubeezi mu kukkiriza nga munywedde olwabi musatu nga temusagaasagana so nga temuvudde mu ssuubi ly'enjiri gye mwawulira ababulirwa mu bitonde byonna ebiri wansi w'eggulu nze Pawulo gye nafuukira omuweereza waayo kaakano nsanyuse mu bibonoobono byange ku lwammwe era ntuukiriza ebibulako mu kulaba ennaku mu kulaba ennaku kwa Kristo mu mubiri gwange olw'omubiri gwe ye kkanisa nze gye nafuukira omuweereza waayo ng'obuwanika bwa Katonda bwe buli bwe naweebwa gye muli okutuukiriza ekigambo kya Katonda ekyama ekyakwekebwa okuva edda n'edda n'emirembe n'emirembe naye kaakano kyolesebwa eri abatukuvu be Katonda bye yayagala okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa ekyekyama kino bwe buli mu baamawanga ekyo ye Kristo mu mmwe essuubi ery'ekitiibwa. Nawe musumba twagala kuwunzika waliwo ebintu wano bibiri bye ndabye waliwo ekyama waliwo okubonaabona n'ekitiibwa kubanga tubadde tuli mu kwogera ku justification kwejerezebwa ne twogera ku sanctification okutukuzibwa n'amaka ge tulimu we have to continue
yeah uyongere kugenzi maaso Yes. then kati ekyokusatu wano kyalaze ali mu kubonaabona n'ekitiibwa n'ekyama kati ebisatu byenza Musumba tuwunzike na kati ekyama kyayogerako wano era nga bwatunyonyodde nti ye Kristo muffe the in Christ motive Yesu ono singa ntera okugamba bulijjo nti singa Kristo yafa n'akomaawo n'atatusindikira mwoyo we twandizikiridde naye atuwa mwoyo omutukuvu okusobola okuba nga Kristo asobola okubeera mu ffe okuyita mu buweereza bwa mwoyo omutukuvu the person of the Holy Spirit Christ dwells in us. Ekitegeeza nti byonna ebibadde bitulema ebibadde biganye era kyova bagamba nti omuntu bw'agamba nti asobola kuwangula aba akoze statement biri implication biri esooka abanga agambye nti Katonda te Kristo Jesus did not overcome wajjukira bigambo mu kubikulirwa nti nga bwe yawangula naffe tugenda kuwangula tuzibwe wamu naye. Kitegeeza nti obuwanguzi bwa Kristo butusuubirwamu naye butusuubiramu tutya already tulabye ng'abantu tuli alienated we are estranged from God. Naye Kristo ono bw'abeera mu ffe kyagambye nti essuubi obeera nga ali mu ggulu essaawa Kristo agenda kubeera munda mu ffe. We start living those realities today. Obuwanguzi bwe bugenda kubeera bwaffe bye yakola byonna bigenda kubeera bwaffe era ino wakyawandika n'alaga nti Kristo buli kye yakola yakikola singa Katonda naye yakikola buli kye yakola tusobola okukikola singa tubeera n'okukkiriza mu ye. So kitegeeza nti we can overcome sin, we can be victorious. Kati Pawulo bw'atunuulira ekitiibwa n'okugulumizibwa okugenda okubeera mu Kristo otegedde n'alabanga okubonaabona kuno okwokusibya house arrest tekusobola kumulemesa kugenda maaso na muki so bw'atunuulira okubonaabona kwayitamu olw'enjiri nga Kristo bwe yatubonaabonera ng'amaze okutegeera kiri ekinene ng'amaze okutegeera glorification egenda okubeera gye tuli Pawulo nga tolina ngeri gy'omunnyonnyola nti okusibwa kyova laba luli bwe baayagala okumukaabirako n'okumunako naye kamunakuwalo ki. What is grieving your heart? What is your problem? Ndi mwetegefu n'okufa ku lwani. Kyobala Pawulo bw'ategeera ekyagamba nti mu kufa kwe ne mu bulamu bwe agulumizaani kubanga amaze okutegeera singa naffe tutegeera butegeezi Katonda kyatuteekedde mu Kristo singa tufuna bufunyi ku kifaananyi kyekyo Katonda kyatuteekedde nga Bayibuli nti maaso twandisanyukidde okubonaabona twandibadde tusanyuka naye nga tubonaabona lwa Kristo waliwo oluusi kwe tubonaabona nga tuweereseeko okubonaabona. No, because okubonaabona ennaku zino kungi nga bw'okyogedde weekuli of course kuli okwaba Pawulo kuli advanced sajja wuyo makomera luddawa naye naffe wano ensimbi nga zaabuze naye ati kyengambye wali nti Musumba omuntu asobola okubonaabona olw'ensimbi okubula si lwa Kristo naye kubanga alemererwa okupulaninga so wano kyetwogerako tugamba kubonaabona kuba Kristo. I get you anti no kyembadde ngamba nti okubonaabona kwendiko kubonaabona just nti n'obugumiikiriza mu kubonaabona okuzze olw'ensobi zo nakwo kukyati kwangula Kristo badde ndikosewo nti kangeze oluusi olemedde okugumiikiriza akuliraani maka olwo poliisi lwena gye ekwata ejjeeke kuvunaana lwa Yesu kijja kuba kizibu. Okay, so yankwagadde nti wevanga kali akali basic akaama kakaganya kali ate olubine biri waggulu. How do you assure me onkakasa otya kyali mu kubuuza malayika maybe kyali mu kubuuza eri mu ggulu mu ssaawa ey'omusango nti assure me omuntu ono wabanga ono amuliraanye alemereddwa mu katono gwe yalayirira wali mu ssanyu epitirivu ate nga yamufuna amwagala yes nga kiganye anaasobola kugumira kiri ekyomu kuba jjeeke omuyingiza ekkomera olwa Kristo kubanga kiri ekyamaka kye kirina omuteekerateekera kino kuba buno obutono kuba omusajja McFinney bw'aba atusomesa mu katabo Persuasion atugamba small agreements lead to greater agreements, disagreements lead to greater disagreements. Singa mulemereddwa okutegeeragana mu buno obutono butandikira buli basic buli fundamental era n'embinene temujja kusobola weebale. The same applies mu weekend gye tulimu ey'obuwanika nti bw'obutabeera mwesigwa mu kitono you find yourself nga ne mukinene kikoze eki kiganye. So nze nja kwebaza omusajja ono Pawulo mukama waffe nti atusiigira ekifaananyi lwaki abonaabona vision yo naffe tugyetaagako. Nalabye omusajja nnaku ezo mawulire gye buvuddeko simanya abamu oba kyajjukira eggulire eryo. He was a young man ng'ali mukomera Mibigo Mtayimbwa with Bobby Wine. The guy was happy, extremely happy. Like atawamulabako tyali ggulire lya bukedde ng'ali muli naye nga musanyufu. I don't know whether you can enter his mind n'otegeera lwaki yali musanyufu kyokuba kyali abonaabonera
omusajja amuliraanye wano bw'amulaba alaba future president of Uganda aleeta New Uganda and that made him to bear embooko okuvumirwa nabaleseewo byonna n'aguma sanyu ly'amakaali lese yabigumira centers lese alikawunga kakomera kalimu ebibuuko naye nga musanyufu simply because olwakiri alengera essuubi I think ekyo kyakulabirako naye bwe tukomawo ffe ku bakristaayo nti kati wowe bw'abanga essanyu lyalisanga mu ssuubi ly'okubanga Uganda empya ejja ffe twandibadde basanyufu kwenkanawa ugemi kyembadde ndiko wano nti Pawulo ekyama kino akibikkulirwa wiki kyama tukibikkulirwa mu njiri ndioza bwe twagala okuwunzikira awo nti the mystery revealed here is the gospel biri bisatu ekisooka Yesu Kristo okubeera mu ffe then ekyokubiri kwe kubanga tugenda kutuula wamu mu bifo ebya waggulu the unity between the heavenly family and the earthly family is going to happen. Then 3 okubanga abayudaaya bano banamawanga naffe tulina omukisa ogw'okubanga ate tusikira obwakabaka obw'omuggulu kwega tekikoma ku muyudaaya yekka kisaasaanira buli muntu akkiriza Kristo okubeera omulokozi we. So nange nasaani matovu ali wano ku 3ABN naawe atulabe mukwano gwange omukisa weeguli okubeera ng'olega ku maanyi ag'enjiri the power of the gospel amaanyi ago ag'enjiri ge maanyi agaleetawo okutabaganyizibwa wakati waffe ne Katonda buli omu osoogalegako waliwo abalina amakesa wazino nga ekyamazima amaka ge tegali reconciled ne Katonda nga Katonda akyagabanja okusaba agabanja okuba nga balina devotions ewaka agaba webiri era wano nadde empunzika nenga nti ndoza ekyokuyiga kino kituyigiriza okuddamu okutukiza okusaba okuyiga bayibuli nga bwewakyogeddeko ate n'okwenyumiriza mu kugabana byetukola ki that means essuubi lino ery'ekitiibwa lijja sigala nga liramu omutima gw'omuntu n'essanyu ly'obulokozi lijja kusigala nga likola ki lyeyongera n'akalala ke nalabye nti you can still be patient and forbearing as long as otabaganyiziddwa ne Katonda nga n'essuubi lino lyeyongedde okubeera mu gwe nsumba toyanza nnyo toyanzeega kadde kaweddeyo omulabi waffe onaatusonyiwa bingi bye tuyinza oba nga tetwogeddeeko naye tukkiriza nti mu kifaananyi ekyo osobodde okutegeera nti okutabaganyizibwa n'essuubi weebiri mu Mukama waffe Yesu Kristo. Ekimpoomera mu lesoni zino zonna nti byonna byetoololerako Kristo. Kutabaganyizibwa Kristo, ssuubi ery'ekitiibwa Kristo. Olina ky'olinayo kyoyagala okwogerako nga tekiri mu Kristo? Tuweere esaala. Katonda affe omukulu omuggulu twagala okwebaza nate olunaku olwaleero tukwebaza kubanga osiimye okwogera gye tuli nsaba otuwa okutabagana naawe okuyayana Mukama okuddamu okutambula naawe kubanga tumanyi nti gwe toseeserukanga we wali okyaliwo era otulinze tukomewo ng'omwana oli yazaawa sobanga nkwegera bwaba w'engeri yonna Mukama gye twakuvaako tuyamba okuddamu okuyayana omukwano n'ebyo bye twalina njagala okwebaza okutabagana kuno kuleme kkoma mu njigiza ya Bayibuli oba mu lesoni naye Mukama kugende ne maka gaffe tulina mikwano gyaffe abali eyo nga balina abantu bebakyaganya okusonyiwa mu kifo ky'okusonyiwa babagana babeesonyiwa bwesonyi Mukama nsaba nga nkwegayirira leka amaka gaffe ku mirimu gye tukolera mulamu bwaffe mbuweereza buno wabeerewo okutabagana omuddu Pawulo bwe yalaba ekikulu ky'oteeseteese mu kugulumizibwa kwaffe Mukama n'asalawo byonna abifiire ku lulwo naffe nsaba otuwa amaanyi Mukama okusobola okuyimirira okubuwa mu ngeri enjawulo ekisinga byonna ffenna tuteeketeeka obwakabaka obugenda okujja gulumizibwa bwekitiibwa obuweereza bwa 3ABN TV wamu ne Advent Media Mukama nsaba omukisa gweyongera okubeera naffe muddu ono mu omukisa n'ettiimu yonna awamu Mukama oyongera ogulumizibwa bwe bwekitiibwa naffe omukisa bulijjo taata bwa Yesu mulokozi waffe tusabye amen. Tuyanza nnyo musumba tuyanzeege tubadde ne musumba Martin Sempiira Chaplain Hope Channel Uganda akwagaliza ekiseera ekirungi awamu nange mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo tubagamba kimu nga tusiibula ekisa kya Kristo kyeyongere gye muli.